what is ekibiina ekya tourism kiriwa temubeetaaga these people abali part of tourism bano abantu betwakunalenze nabo they've been doing tourism for a very long time batraining abantu balina bingi they do trips organizing trips different things tulina abantu abamanyi ekintu kyebakola kyebalata bakunalenze nabo we reached out to them netubawa idea nebagendosenga mubadde silent kuno omwaka we are in December omwaka gulimu kuggwako omwaka guno gubayisiza okubutya people are saying this is your worst year banaye fekaffe okusinziira ku kye tuyisemu guno omwaka tetusobola kugamba this is our worst year n'ekitiibwa twagala okiddiza mukama nti tukyali balamu tukyalina amaanyi era tukyasobola okuba endongo ogamba nti this has been our worst year tulinamu ennyimba bbiri you can imagine two good songs mukama tabadde w'amaanyi ng'ennyimba zonna zonna abantu bazimanyi era bazaagadde kwegamba we can't complain and yogera kasirikiro how was the pain painful sobola n'okuginyonyola pain eyo bwe ndiddamu njagga kaaba wano but nebaza katonda yatuwa strength amaanyi nenebaza ne ttiimu yaffe ekola ennyo okulaba nga tusigalako kubanga bingi byagenda maaso kampani eno gye tupartnerize nayo Hanze Group erina companies endala under it mu ezo companies ezo wansi balina Wyatt ekola different things balina saloon balina restaurant balina ebbaala balina residence ng'ebintu ebyo byonna twafuuse ba ambasada baabyo kale bwe tugamba nti this has been our worst year bannange tuba kale it had bad things in it naye ate bwetuzimbire butuleetera okuba nti tuli wano wetuli management eri abastoping okuyimba ennyimba ziri according kwe byali biri mu public how far is it are you around you people to sing ezo ennyimba zebabagana ennyimba naye nzafamalokozigaffe tosobola yimba muziki waffe kitegeera ebyo byonna byonna twabiyitamu but we don't want to go back there because byonna byonna biri sorted right now tuli mu celebrating Akatalayan Kando milestone eno gye tufunye banaesemanya so happy we don't want to go back. What is your reaction about that? okubagana okuyimba ennyimba ziri how far is it? tuli bulungi kati muzikirizibwa okuziyimba no I mean stage this is omanyi abantu abagenda otulaba emisango gyakoma buli kimu kyagwa era otulabye waneeno tiimu girabye buli kimu kyagwa tuva mu Sironi kati tuli mu eriwa tuli mu Catalan Kando Canto Music Canto Music that's the label today okay Uganda ebadde mu UCC yesterday and commenting about Valuga music you are in the industry what is your point about this music omubi abadde alina engeri gy'abakosa mwe ng'abayimba obulungi okusookera ddala supporting it's not right kubanga really abaana b'ennaku zino balina obwongo bakula mangu bakwata mangu and all that bakula ng'ebisogasoga yes tetusupportinga but tuwulira nga waliwo ensonga nnyingi ezigenda mu ggwanga ezisinga ku amaanyi ge bawadde kino ekintu waliwo ebintu bingi ebigenda mu ggwanga abantu balwadde enguudo mbisa amarodi I'm not getting you. UCC. I'm not getting you. UCC. Yeah. UCC. Salama si wasinga okubeera abayimbi. Ogamba UCC. Abayimbi si be UCC yandifuze eti singa abayimbi babadde tebalimba. Oba onfuna waliwo singa ekyo kyokka mu malwaliro ebintu tebiri amaanyi tugamba amaanyi ge bawadde UCC. Abayimbi yandifira okulaba nga bafuna mu nnyimba zaabwe copyright law yeeriwa than fighting for vulgar music. No, si kyekyo kyegamba kyengeza kukugamba nti ekiyimbisa abo abantu vulgar music kubanga bafaani baffe be tuyimbira music bamwagala okitegeera fe tufulumya music bafaani ne bawagira kitegeeza babyagala bano abayimbi tebandi biyimbye omuntu bwakuba hit e Uganda bandi balina hit nga talina yadde ekikulu kitegeera so singa ekolako e copyright law osanga ne bano music yo tebandi muyimbye osanga baretiringa nadda kubanga bafuna sente ezimala nga zebateekamu bayimba ku nnyimba ebyo bye muvuma bayimba music omulungi mubufunze namwe abayimba music omulungi temufunamu era naffe tetufunamu bano we baviirayo era ne bagenda mwoyo gwe bayimba bafune emmere ya leero
naffe kwegumya okitegeera kati mu olubi olwamu oluliva luga tulusuubira ddi tuli baana okay ugaba mu bisembere awalabi obugamba baffe olusembere abalabi tubagala nnyo mwe bali tuwagira tulina kayimba kapya ne Dr. Brain bakayita nkuwulira kali ku YouTube K&K Music Uganda twagala okuba bushingira omulungi omwaka omulungi and a very Christmas kyagala ne famire yo nyumira mweyagale omwaka gwe gubeeredde omubi let's try next year gubeeredde omulungi enyambala yammwe tujogeddeko mwe abamu kubasinga okwambala obusomino mubakwetanira abaye ne exibo yakubaddalu nange ezekando era twagala okubaagaliza omwaka omujja omulungi Merry Christmas and Happy New Year from Katale and Kando and Kachumba. Okusokera ddala nga bwe tugambye wagenda bayo activities ez'enjawulo bwe tugenda okandigira campfire ate ne experience egenda leetawamu abavubuka nti tusobola okutuula ne twogerezeganya connections ozogenda bayo abantu ab'enjawulo twagala olaba nti tusobola okukwatagana ffenna twebuulirire tumanye buli omu kyayitamu another thing an experience people are going through a lot sometimes ngadesenge nogenda nolyaku kasenteko kitegeera stress mungi. Thank you so much. Yakusaba, you have something you want to know? Just okwongerezaako nti kati olaba buli we tunaaba nga tutambula ne ba K&K we tuba tugambye nti for example tugenda Fort Portal kitegeeza nti tugenda lambula Fort Portal n'ebifo ebingi etulodde nakyo kitegeeza nti buli muntu abeera atambulire ekyo kikoosi nti agenda manya opportunities eziri mu ekyo kifo tikikyasobola ganywamu oba oli mulimi biki ebirimiwo eyo so opportunities ezo tosobola zitegeera ng'otudde Kampala mu nyumba yo ng'olinza oweze miliyoni 10 olwokulambula Uganda naye oba ng'ofulumye ku sente tini z'olina awo ng'otandika olaba kati webanga for example simanyi seziwa newoŋŋamba nti waliwo opportunities eseziwa tusisobola kikiriza naye wemala kutuukayo nenambulayo nendaba ekiriyo kinyamba okumanya nti newali nsobola kukolayo kino nsobola kukolerayo kino. Thank you so much. Ndowooza tugende abamawulire tugenda kufunayo ebibuuzo bisatu naye birina kuba tuli wano ku experience Uganda naye kanegada okusharinga nebanalonde baffe n'abantu baffe bonna abatulaba tuli basanyufu nnyo okuba nti businesses endala zebongeddeko eziri mu kampani eno we sign to be the ambassadors for those businesses era tweyanza nnyo okwesiga okuba nti mutulabamu amaanyi agasobola okwongera business okubako tetugigattako we can't wait ebyo nabyo kubibalaga. okay code y'okuscanninga bw'oscanninga just go straight to our portal okay okumanya kuba there is a website for this Experience Uganda so you go to the portal omanye bagezewa abagendawa how much are they paying okitegeera games kyeziriyo activities kyeziriyo